Popin Media. Ekyo bwe nagenda okusoma amateeka nze bwe nagamala tageti yange yali yakubeera nti nkyusizza ntya ku community era bwe nagayita kuba abantu bagagwa nnyo bagagwa e Makerere ne bagagwa ne ku LDC omuntu bw'ayita e Makerere ku LDC basobola omusomesa wanyaka egiwera ne meka ne 10 nga baganye naye bwe nagayita nasooka ne ngamba Katonda taata alina kye yaŋŋamba nga ngenda okugasoma kikyongezesa nakyo lwaki ate nga ne taata yali kafulumuki mugo kuba taata yafa munnamateeka era lo family gye nasooka okukoleramu era ye yansomesa nanteekateeka engeri gyesobola okuddukanyamu ensonga z'amateeka ng'ayitira ddala ku mikono gye gyennyini. Waliwo abantu be nalengeranga nga tebalina nnyo mannya naye nga ndaba victims bakwatibwa nga baddewo okwekalakasa naye abantu abo olumu nga be bagenda eyo olumu President waba abalambudde n'abantu abatonotono naye ng'ate babulako balooya abasobola okuyimirirawo olumu mu kkooti ne bagamba nti nze yadde olutagenda kumpa yadde 10 ngenda kukikola. So bwe nalengera ekintu ekyo ne ntandika okuwolereza abantu abo ku lwange era awo abakulu we bannengerera ne bagamba ani yawolereza abaana baffe ate nga tetumumanyi ng'ate abawolereza bwereere omukulu kwe kuntumya ne ŋŋenda e Magere President era n'asaba nti asaba mu butongole mbere nga ntuula ku tiimu ye ey'abannamateeka kubanga omulimu gwe nali nkola yali atandise okugulengera yadde yali tammanyi. Bwe ntyo bwe nayingira mu people power era ne nteekebwa ku legal unit. Oluvannyuma Allahu Akbar! Allahu Akbar! So okutuula ku legal unit kunnyambye nnyo kubanga essaawa eno emisango gye nnakakola bukyantandika ndowooza nagitandika nga 2019 katugambe awo paka nenjikola nga njikolera ku bwereere gisuka emisango 3 naye nga gyonna ku bwereere era ndowooza senga wali awadi mu Uganda zebagamba nti aniga wawa awadi akyasinza okukoza emisango egy'obwereere ng'ate ali self funded ng'essente ozijja mu lofaamu yo entono z'okoze abandabako naye nali sinafukambako wa parliament between 2019 up to 2021 awo wonna nga ku lofaamu yange yamande bwengenda nompa agreement nosasula emitwalo 5 nga nkwata emitwalo 5 ago nenzijako emitwalo 3 nengamba gino ngenda gissa misango gya people power amafuta okuteeka mu mmotoka okugenda Empigi okununula abaana biki kuba nabo tebalina nga naabirikaaga nsigale wano ngegaba gaddukanya ebintu byange ebyofisi bwentyo bwe nakolanga era wallahi billahi tallahi Allah agabirira waliwo abantu abajjanga oli n'agamba nkulengera oyamba abantu n'omugamba omulimu ngenda gukolera miliyoni munagamba ngenda kuwa miliyoni 5 kuba ndaba kyokola naye nga gwomusalidde ssente ntono ye n'agamba nze kankuwe nnyingi kuba ndaba tolina ssente zisinga ndaba ozissa muki okuyamba abantu. So bwatyo Allah bwatyo bwe yatuyimirizawo ate bwatyo mu kintu kyekimu Allah n'atuweeramu omukisa n'okwagala kwe ne tufuna obukulembeze bwa Paalamenti obwa Kampala. Okufuna obukulembeze bwa Paalamenti obwa 2021 kunnyambye nnyo ssente ezo nasalawo ne ngamba kati alhamdulillah mukama oyambye kati nsobola n'okulumba ekamuli sobola n'okugenda eggulu nga basibiddeyo omuntu kuba kati amafuta mbasiga ekanasa kyobola nasobola okukola Masaka ku Bassejjirinya ne Alani kumpi okusukka emyaka 2 nga buli kimu neeteekamu bweteesi okusobola okukola nga bannange banulula wamu n'abalala bangi betubeereddewo. So akasente ka Paalamenti ffe abamu tukawulako ne tuteeka mu misango gino n'ofisako akatono n'owaako abakadde badde nga balamu ne banno n'osasulako abantu bo ate nawe ne weebeezaawo kubanga bakadde baffe bano batuteekateeka bulungi ne bamaseeka ne batugamba nti ne bw'ozimba enju ku mazzi bagenda kukuziika muki mu fuuti ntono buli kimu ogenda kukireka kati bannangira bwenti ng'abantu mbakubya akalulu ndi mitwalo 3 mwemeka abantu bali mu 6 mitwalo 6 ne ngamba Allah ayagala kulaba obukulembeze buno ngenda bukozesa ntya n'olwekyo ebbanga ery'emyaka 5 ena gye nakabeerayo buli lunaku mbadde nga nkeera ngamba ekintu kimu ti Mukama senga onfiira wano obukulembeze mba mbukozesezza ntya n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwange obadde bwakusigala ku mulamwa butalya mu bantu lukwe kwa mbukulembeze kye kisinga obukulu n'okubaweerereza mu bwesimbu nga toyogeza kirimi n'okukozesa omulimu gwo okusigala ng'oyamba abantu. So tusaba Allah akkiriza obuweereza bwaffe
ate nsaba mashaka nammwe nga muli bajulizi wano bataata mwenna n'abakadde wamu n'emikwano gyaffe Allah abeere ng'empeera yaffe mu ngeri gye tutambuzaamu obukulembeze abeere nga ate ne oluvannyuma lw'okufa kwaffe empeera yaffe tugisangayo kubanga yabagamba empeera esinga obulungi yeyo empeera ey'oluvannyuma. Njagala just kakasa bannange bwe tuli mu struggle wamu ne bannayuganda bonna nze nga Shamim Malende neewaayo nakola amateeka ganago okuyamba abatalina mwasirizi nga siri mbaka wa paalamenti naye ngakola nga ndi mu paalamenti era njagakola ne wendi basiri mu paalamenti kubanga obwo bweyamu ki naye nga twagala kujjukiza abantu nti 2026 masha Allah obukulembeze buva eri Katonda tukomawo ate na bidina alo